Kati luyingidde olunaku olw'12 bukyanga mawanga Iran ne Israel gatandika okulwanagana ng'olutalo luno lwabalukawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno, era bwe twogerera ng'abantu abasoba mu 600 entamu zaabwe zaavuunikiddwa so ng'abasoba mu 4,000 banyiga biwondo nga n'abamu ku bano emagombe basimbyeyo kitooke. Abantu abasoba mu 900 bakyali mu malwaliro kyokka abaana 13 be bamu ku baakattibwa ate abakyala 9 ssaako n'abasawo 5 we bwazibidde ng'omukulembeze w'eggwanga lya America naggagga Donald John Trump akiikidde ensinga amawanga gombiriri agali mu kulwanagana olw'okuyisa olugaayo mu ndagaano y'okuzza emirembe oluvannyuma lw'essaawa busaawa ng'alangiridde. Mu kwogerako ne bannamawulire mu kibuga Hagu ekya Dutch, Trump agamba nti si musanyufu n'amawanga gano olw'engeri gye geeyisizaamu. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Ssaabaminisita wa Israel Benjamin Netanyahu ategeezezza nti basazeewo okukakkanya emmundu nga bwe baasabidde omukulembeze wa America Donald Trump, era asabye obutamenya amateeka gonna gakanyiziddwako mu nteekateeka eno. Akulira ebyokulwanyisa zisabyalo ebya nyukiriya mu Iran, Muhammad Islam ategeezezza nti mu bwangu ddala ye ne gavumenti gy'aweereza baakutuukako mu bifo ebyakubiddwa America okulaba embeera n'okumanya biki ebyayonooneddwa n'ekirina okukolebwa okubizzaawo. Wabula wadde nga abakulembeze b'amawanga agali mu lutalo luno bategeezezza nti bayimirizza okulwanagana ate beekyusirizza mu kitingambazi, era Iran erumbye Israel n'egikubamu emizinga okukkakana ng'abawerako kati z'embuyaga z'engoye. Minisita w'ebyokwerinda mu Israel alagidde okuyimiriza obulumbaganyi mu kitundu kya Tehran, era yennyamidde olwa Iran okumenya endagaano ey'okuzza emirembe eyakoleddwa eggwanga lya America ne Qatar. Wabula Netanyahu ategeezezza nti singa Iran emenya amateeka agakanyiziddwako mu ndagaano y'okuyimiriza okulwanagana, embwa yakumekete mwanyi anti zaakuddamu okutokota. Ekitongole ky'amawanga amagatte kikakasizza nti abamu ku bakozi baakyo bakwamuka eggwanga lya Iran okwetegula ekibabu kya Tehran ne Israel. Ekitongole era kinenyezza Israel okulumba ekkomera lya Evin kye bagamba nti kyabadde tekyetaagisa. Kati minisitule ya Bufalansa evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga eyaniriza eky'okuzza emirembe mu mawanga agalwanagana kyokka n'esaba Tehran okutandika enteeseganya ku by'okulwanyisa zisabyalo ebya nyukiriya amangu ddala ng'embeera tennasajjuka. Amawulire agavaayo era galaga nti abantu 6 kati be bateereddwako obunnyogoga ku bigambibwa nti babadde babegera Israel mu bitundu bya Hamadan kyokka nga ne mu Israel era waliwo abaakwatiddwa ku bigambibwa nti babadde bambega. Okulwanagana bwe kusirikiddemu nga America yakubye enfo za Iran 3 ez'ebyokulwanyisa zisabyalo, era ng'abantu abawerako kati z'embuyaga z'engoye nga n'obunkenke bukyali bw'amaanyi ku njuyi zombiriri.